nti era kirabika ali lubuto lwo. Omwana akikubyewo. Sempala olwawulira ebyo yenna ne yeecwacwana era n'amaaso ne gamumyukirawo ng'agendegeya. Eyali atudde yasitukamu era n'azikubamu ne zaaka. Kyeyava ateeka emiziziko mu kyenyi era n'akangula ne ku ddoboozi ng'abuuza Cissy nti kiki? Ogambye otya nnyabo? Yabuuza nti nze Okello owa Vesipa oba Ddiiko owa Sane. Nnyabo, eby'olubuto nkusaba tobiddamu. Leka wamma kale ffe tugende mu maaso n'ebyaffe. Ssebo yeeyombya yekka nti nga ye bwe yali amanyi obulungi nti abadde nti mutambuze era y'ensonga lwaki yali asazeewo okumuleka. Cissy yaddamu nti ye yali talaba nti abadde bwe yali mutambuze, kyokka Sempala yamukakasiza ddala nga ye bw'atayinza kwerimbika ku mbuto zitali zize, nti era agambe nti abadde nti ku lukalala lw'amannya ssebo eriri alisazeemu. Ne Cissy yasiibula era omulenzi n'amuwerekerako nga bwe yeeyombya mbu nga bamumpisangako wano eno muziwoggana soba alowooza nze nali nga siraba. Kale Cissy olwalaba ku ntabadde byonna n'abimufuuwa era beeyongera okutya nnyo. Baateesa engeri gye bagenda okukola okusobola ate okukkirizisa ono eyali asigaddeyo. Bwe batyo baasalawo kuwandiika bbaluwa. Kyokka ekyewuunyisa Cissy okugenda okubuuza ku ntabadde erinnya ly'owa Vesipa ssebo nga ntabadde talimanyi. Ko Cissy nti gwe yali tali kubuulirangako? Ko ntabadde nti wa nze bulijjo muyita Vesipa ng'era bw'owulira nga ntera okusaaga naye. Ko Cissy nti olwo ku bbaluwa tuwandiikeko ki era tusseeko Vesipa? Ko ntabadde nti munnange binsobedde. Olwo Cissy kwe kujjukira ebigambo bya Sempala bye yali amugambye nti nze Okello owa Vesipa. Kale bwe yabuulira ku ntabadde ko ye nti ddala kirabika kyekyo, nti kuba naye yali awuliddeko omusajja ng'amuyita erinnya eryo bwe bali mu wooteeri emu. Kyokka baasalawo ku bbaluwa baleme kussaako linnya, bwe batyo bawandiika kyokka ng'ewedde buli omu ng'atya okugitwalayo, n'oluvannyuma baasalawo bagende babiri. Baamusanga wa mukwano gwe era bwe baateranga okusisinkana, olwamala okulamusaŋŋana ntabadde n'asogga munne akabaluwa. Olwakamuwa omulenzi n'abuuza nti ogubaluwa guno yange? Ko ani nti yeyo ssebo. Ko Okello nti ani guwandiika? Ono n'agamba nti nze Luganda amanyi kusoma mpola, ani guwandiika? Ko Cissy nti ojja kubitegeera. Okello Oluganda yali alumanyi matobo kyokka ng'aluwulira bulungi era ng'asobola n'okulusoma. Ebbaluwa yali egamba bw'eti: Dear darlings, wootoli sibeera mirembe mu bulamu bwange. Mpulira bulungi nnyo bwe mbeera okumpi naawe. Olunaku lwe mmala nga sikulabye mbanga amaze omwaka nga sikulaba. Buli lwe nzijjukira omukwano gwaffe fembi era ne ndowooza nga bw'ogenda n'okubeera. Buli lwe nzijjukira omukwano gwaffe fembi era ne ndowooza nga bw'ogenda n'okubeera. My darlings, sweet husband. Olwo nno ate bwe ndowooza ku ebyo ne mpulira nga nze n'essanyu lijjula okunzita n'engeri gye ndabika nti ndi lubuto lwo olw'emyezi 3. Kansuubire nti tulisanyuka bwe ndizaala omwana n'akufaanana wenna face oba nze nnyina. Nti I remain your lover, Annie Ntabadde. Omukono agutaddeko. Okello okutandika ebbaluwa nga yenna musanyufu, naye okugimaliriza ng'enseko asakansake. Era olwagimaliriza n'agissa mu nsawo ye ey'empale, yasooka n'asiriikirira. Oluvannyuma n'agamba Annie nti gwe omwana aleese gagambo, kale genda nze ajja kukuddamu jjo. Bw'atyo bwe yamugamba. Abawala baasiibula naye teyabawerekera. Enkeera Ntabadde yaddayo owookero
be yasangawo ne bamugamba nti Okello waakusitula ku olwo lwennyini addeyo ewaabwe Kenya kubanga ebbanga ly'emirimu gye mu Kampala lyali liweddeyo, nti oba kale yaliko kyamugamba nga kikulu agenda amuteege ku kisaawe Entebbe kubanga yali waakusitula ku ssaawa nga 5. Ani yatambula butambuzi kudda wa Cissy nga kyokka yonna gye yali asuubira abalamuzi yasanga Bassi mukazi wattu, anti okukkakkana ng'olubuto lusigadde ku ye yekka awatali kitaawe waalwo n'omu. Byonna teyalekayo n'abinnyonnyola munne eyalinga nnyina mu kaseera ako. Baabimuumuunyaamu okumala akaseera, era ekyasalwawo eky'enkomerero kyava mu kamwa ka Ani kyakuluggyamu nti oba afaafe nti kale afe, naye nga kisinga okuswala n'okubonaabona kwe yali ayolekedde. Era yamujuliza ku lubuto olulala lwe yaggyamu nti n'atabaako kantu konna, nti ne ku luno yalajja kukola nga luli. Cissy teyawakanya wadde okuddamu kubanga n'entabadde yali amaliridde okukikola. Ng'amaze okumalirira bw'atyo baatandika okunoonya amagezi ge banaasala. Balowooza okugenda mu basawo abazungu, kyokka ng'ensimbi ze banaasaasaanya oba ze banaabasalira zirabika nga nnyingi ate nga teziriiwo. Ne balowooza okugenda mu basawo ab'ekinnansi, naye ng'obuzibu bwe bumu kubanga baali tebalina bwe bayinza kujja nsimbi mu kiseera ekyo. Ntabadde gye yajjanga ensimbi yonna baali bamunaabidde mu maaso, n'olwekyo baateesa bagende ku ly'obwereere eritalina buzibu, kole ku bya ssente ng'ebyo babiviirako ddala. Ng'olwo nno batandika kusamba buli awaali akasiko konna. Tebaalwa nga bafuna kye baali baagala, kyokka byonna baabikola mu nkukutu nnyo ddala. Baanoga ebiddoddo ebiwerako, anti buli lye baali bababuuliddeko oba okuwulirako wadde lye baali bamanyi obulungi lyonna baagatta wamu. Omuwala yali yenga kiro nga teri n'omu amulaba. Kale mu bunyonyi yabyekamirira, ekibya kiramba n'aleka nga kikalu. Tuula tusome mwoli era nga tugenda mu maaso tuli katabo kano Amaggwa n'Emitego mu buvubuka, kawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza. Essuula gye tusoma y'essuula egamba nti Cissy afuna ekyekango. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde bamaliridde okuggyamu olubuto Cissy ne munywanyi we Ntabadde nga bagamba nti kyekyokusalawo kyokka kye balaba. Amaggwa mangi n'emitego mu katabo, naggamba bw'ogisanga oteekawo nti ogwo mutego, ago maggwa, ago gamufumise, gali agabuuse, ne tusobola okuba nga tutambula bulungi ddala. Olunaku lwali lwa kusoma. Ntabadde yalowooza kyaba agamba abeeka aleme kusoma nga takiraba. Kyeyava asalawo okugenda ku ssomero, ng'olwo byonna abirekedde lugaba. Ntabadde yanyomeza munne engeri gye yamiringusaamu eddagala, naye ku olwo munnange lyaggwamu nga tategedde na kutegeera.